Bannayuganda mpuuga mubi n'Abedi Bwanika mubi. Era abasajja ebbanga lye bamaze nga balimba ensi eno babi nnyo naye mpuuga muli babi. Mwalowoozesa abantu nti mwasoma, mwalowoozesa abantu nti muli babitiibwa, kumbe muli basajja babi. Pulezidenti Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu bannange yalyoka n'atubalaga. Mwajjanga ne mwogera ne tulowooza Luzungu lwe mwogera. Mwefuula nti mulina ekisa naye mpuuga muli babi. Osibizza abaana b'abandi e Masaka mpuuga osibizza abaana b'abandi e Masaka. Naawe kasita mungu ozadde. Naawe ozadde. Abavuddeyo emirundi mingi nga bakaaba Mathias Mpuuga. Abantu ne batuuka okugamba nti mulina obukyayi eri omusajja oyo. Naye munnange abantu bangi abamwekookola ate era tuwalaba na NRM nabo nga bagamba nti omusajja oyo bamugombamu obwala. Omwami wuuyo akaaba maziga ate amaziga g'omusajja gava wala. Naye munnange webityo bwawobira. Tuvuddeko eyo munnange abaana beeyongedde okukola research ku famire yo Kano Akalamuzi oba lawyer gwe mwalaba mu musango gw'Abaganda baffe Akileo Kivumbi, General Gaddafi ne Smart. Abaana bayowera nkolokoto era bagambye nti bajja kubanga baprofilinga famire ye. Abaana era batandiiseeko bagamba nti baagala kubanga bamukolako. Bana mwe family ya Kano Akasajja akatulanga akagendo pama ebuze ngogwa ku video ngenonya family ya Kano Akasajja kisiyali ngojongereyo mbakwe tufuna family yako. Bana abantu tebaswala babasasula kwesiriwaza tulina kuba family zaabwe zebaswalira kati kali muko kabadde mu koti nga bakwadde suwani y'amazzi kali mu kulya naye family yako teridde. N'abaana bako tebalidde ne mukazi wako talidde. Ab'ekika tebalidde ko ke kalidde. Kati tunoonye famire zaako. Buli kisinti yeesiriwaza tunoonye famire ye. Gye tugenda okukuba baswalire famire zaabwe. Famire ya Kano Akasajja tulanga kagendo pama. Wogwa ku video yo nange ebanja famire yaako. Banange mbasaba musiyalinge mujongereyo. Nze mpulira njagala kuba famire yako jibuliza mu ttaka. Nengwa ku mama wako batata wako ba mukazi wako. Bana nkatifuwa katiza munda. Musiyalinge video jogwako yonna. Ngebanja famire ya Kano Akasajja. Bana ngisiyalinge ojongereyo tugenda funa famire yako. Bana basajja tebaswala. Basiye General Gaddafi Akileo tebalina musango. Babalemezza mu komera. Government ya Munyamusi ekozesa abantu ab'olubatu. Kati famire yako teyaliddeko ke kalidde suwani z'amazzi. Tukube famire yako kaswalire famire yako. Munyambe musyalinge video eno tufune famire ya Kano Akasajja. Jeno kibiri genzo mwanjagala kuvuga ku mama wako batata wako obani bajjajja wako sagala kumanya. Ngenda mukuba bubi. Nga tuvuddeko eyo munnange tuli ku mawulire ga trending nze munnange kuva lunaku lwa yesterday lwaleero agakyabazinga wa Busoga nti munnange yawambibwa. Ebigambo ebyo Fred Kajubirumbuye yabitugamba nga waneeno naye essaawa eno twagenza okulaba munnange wepo ne mama Kadaga alituwala nga konfaminga nti munnange ye yawambibwa. Bibi Leero webukeeredde nga amawulire agasinga otambula mu Uganda mama Kadaga omumbejja w'e Busoga avuddeyo n'agamba nti Kyabazinga yawambibwa. Mama Kadaga ng'ali ku leediyo Ejjinja ku interview gye yabadde nayo mama Kadaga yagambye nti obwa Kyabazinga bwawambibwa. Amawulire ago gawuniikiriza Uganda yonna. Mama Kadaga ng'ali ku leediyo e Busoga teyatidde kukyogera naga nti Abasoga mbabuulire. Etwagenda tugamba ki? Jukira mama Kadaga si ye muntu atambula ku leediyo. Talabika alabika. Naye omulundi gwo gwasoose omwaka guno mama Kadaga okulabikira ku leediyo e Busoga
yagenti obwachi abazinga bwawambibwa era n'agamba nti abantu ebusoga abamu bamulwanisa n'ekyo abazinga yawambibwa. Bannange kyekiri ebusoga mwali kyabazinga oba olubiri yaludduka ana Uganda. Waliwo ebiboozi by'owulira mu Uganda nogaana y'omanyi kanfe ku binkwatako. Waliwo ebiboozi by'owulira mu Uganda nogaa kanfe ku binkwatako. Banna mbwe embaga yali yakaggwa yakyabazinga mbubamuwamba oba yawambibwa oba gwe baawamba oba ani eyawamba munne nange mbiwulira buwulizi. Era maama Kadaga n'agamba Busoga teyina ssomero ddungi. Naye entalo eziri e Busoga nze zinneewuunyisa. Busoga erina abakulembeze abalungi. Busoga by'ebimu ku bitundu mu Uganda ebirina abakulembeze abalungi. Naye nga bisigadde emabega lwa ntalo. Entalo ziri e Busoga awo buli omu alowooza munene. Nze sirabangako kitundu nga Busoga. Abakulembeze baayo balungi, bayina amaanyi, naye entalo nnyingi. So Abasoga mwenna mbatumiddeko, naye byebiva erudda eyo. Naye ng'ate maama Kadaga alwaniridde nnyo Busoga. Ekyamazima kyo kyogerwe. Wabaawo omuntu ayagala Busoga ku mutima ye maama Kadaga. Ekyo kyo sitya kukibagamba Abasoga. Bannabyabufuzi bangi bafunye ssente e Busoga naye ekitundu ekyo tebakiyambye. We wabaawo omuntu ayimiridde ku magulu ge nga ne waaba ayogera omulabira ddala nga omutima gwe Busoga aguyina ye maama Kadaga. Nga bwe bagamba nti abasirusiru tulina bangi waneeno mu ggwanga Uganda. Ate waliwo ono yayogedde ebigambo ensi yonna neewuniikirira. Gwe omuwesitana atayagala gavumenti ya Museveni olina ebintu ebi. Oliko ekikyamu ku mutwe oba obusiru wayonka buyonke. Nze bwe nkutunuulira bwe nti nkulabanga mazzi. Omuwesitana olina ekyagulanyi mu maamuleko gavumenti yammwe. Olaba Abaganda babasosodde tebannakwata buyinza. Naye bwe banaabukwata. Omanyi gye mwali nga Museveni tannakwata wano buyinza. Mwasindikanga bigaali. Mwakolanga bwayaaya. Wano mwabanga bashamba boyi. Kati gwe wenna atappreciatinga Museveni wajja abajje na wajja abatuusiza. Bwe nkugamba nti oliko ekikyamu ku mutwe mba mu kyamu. Omuwesitana tewandibadde na mu mboozi zonna za Museveni agenda atya. Essaala gye wandisabidde Pulezidenti Museveni ya buwangaazi kubatuusa gye mulaga. Gavumenti zonna ezizze zikwata obuyinza wano zaali zaabateekako ettaka. Wano nga ne bye mutunze ne bye mulimye n'amata agaavanga ewammwe Abaganda be baabeeranga babbulooka. Nga mmwe mujja ne mukoma wali e Nakasera Abaganda ne batunda ne babaawulizaako ku ssente ne muddayo. Bwe mwayingiranga ekibuga wano mwabeeranga mu nnimiro. Olwaleero omusajja azze abasikiirinze muli mu mawofiisi musupiya hedinze buli kimu. Muyize bizinensi muyize buli kimu kyonna n'otunuulira engalabi y'omunyankole bwe teyagala Pulezidenti Museveni. Oliko ekikyamu ku mutwe oba oli mazzi. Nze mbabuulira mbu naawe olwana kuvundika gavumenti yammwe. Omanyi bwe mwali eno gavumenti ennabeerawo. Bw'oba tofunye mu gavumenti eno si buli omuntu wakufuna mu gavumenti, si buli omuntu wakufuna. Ne Yesu Kristo bwe yatambulanga nabo waliwo abaaviiramu awo. Weenenye wekka. Ne Pulezidenti Museveni abayambye nnyo okubaako kye muli. Mwali bubi nnyo, mwali mabega nnyo. Katubabuulira amazima muve mu batuleekaanira. Omunyankole Motoolo
mukiga munyoro nyamaza omusajja abakozeemu omulimu muve mukwasaamirira mumusabire emikisa Katonda amuwangaaze mwongere okufuna Nangera nga tweyongereyo kubanga tukuleetera ebigenda mu maaso tubadde tuli awo Dean Lubowa Sava ng'azzeemu ebibye naye munnange nga w'omanyi wano eno omwana yamuwadde byetaago kubanga amanya yamusabudde. Wetegereza olabe engeri gye baba stagingira ba player bano wammanga na buli omuroro gyazanya era okakase nti ddala kituufu Mwami Museveni akyatufuga ne mutabani we emyaka emirala. Ekisooka sente bwe ziyingira mu ggwanga balina ebitongole bye baziyisaamu baleme ziwamba era ne bazikukusa naye ono tabafaako n'amanya bajja zikukusa baziyingize bakole ki nga walaba mu kulonda ku luli bwe twali. Kakati bakwata Benjamin Katana omwana owaabo ow'omunju eyakuzibwa alonda Nyakairima kati omugenzi ne bamuleeta n'atuula mu NUP ye secretary ye gundi ye treasurer omuwanika buli nsimbi eyingira alina okuba ng'agimanyiko wagyevudde neetuuka mu kitongole ye n'awaayo lipooti mu bakama be baafunyeeyo bweziti. Kaakati ani addako n'omulimu awo omukulu ye Rubongoya secretary general. Tewali activity ekolebwa mu kibiina nga tagenda osinze. Waawa yavaawa yava mu NRM era gyakyakola alina kupeerolo ye. Rubongoya secretary general w'ekibiina ekitaba abaana simanyi ba patriotic biki mu Afrika wano ye secretary general waayo. Bapatroni b'ekibiina ekyo ye President Museveni ne Paul Kagame. Oyo aba yavudde mu abali mu struggle oyo. Okitegera taata wa Rubongoya bw'afa Goodman Rubongoya bw'afa ye yali kitaawe bw'afa ba Foster Generals batekinga responsibility y'okukuza omwana oyo. Omuntu asooka ye president w'eggwanga lino. Owookubiri yali mugenzi eri Yakateegaya. Owookusatu yali Editu Mwine. Owookuna yali yeyaani omulala owookunaawo. Was it yali Kaihura? Any of those. Naye weebuuze bana abaliwo bana abakulu bano banyiza ki omwana ono agende mu struggle. Kiki batamuwa education esoma paka Harvard. Kiki batawa Rubongoya ekyamunyiza agende mu struggle. Ono mutume nabagamba nti singa waliyo eddwaliro erijjanjaba obusiru teryalifunye bakasitoma anti n'omusiru abeera takimanyi nti musiru era wayogerera ebyekisiru abeera alowooza nti ayogedde by'amagezi. Kaakati ne basajja bakulu bano bakozesa amagezi mangi okwogera ebyekisiru ate tobanenye kubanga bo tebayinza kukimanya nti boogedde bya kisiru era bwe baddamu ne bawuliriza ebyekisiru byabwe bo bye balikoodinze ng'ebyamagezi batera okwegamba wano omusajja tumukubye point wano omusajja tumukubye point naye nga bya kisiru. Ate tolabanga ekintu ekibi ng'abasiru okutambulira awamu. Munnanga omusiru yanyumanga nnyo okutambulirako omuntu omugezi nti omusiru abeera muzibe ng'omugezi yamubuusa emyala. Naye abasiru ababiri singa balisisinkana ate gulijja bagira kubanga tekuliika wabula munne. Yensonga lwaki nkugambye nti singa waliyo eddwaliro erijjanjaba obusiru teryalifunye bakasitoma kubanga n'omusiru abeera alowooza mugezi era ne bw'ayogera alowooza ayogedde bya kigezi. Rubongoya system ye yamuweerera. Katana system ye yamuweerera nga bw'ogambye. Ki system kyetaakolera baana abo era abaana abo banyiiga ky'okutuuka okwagala okulwanyisa system. Waliyo abataagala n'abeekyawa. Mbadde mmanyi nti obukyayi buba wakati w'abaagalana. Tosobola kugamba nti omuntu gw'olengerera ewala oba gw'otamanyiiko na mayitire osobola okumukyawa. Omuntu gwe mwekyawa naye yoyo mubadde mwagalana. Kankuzzeeko emabega ndowooza omwaka gwali gwa 1970
Dr. Apollo Milton Obote yafuna ku lugambo nti Idi Amin apulaninga kumuwamba. Dr. Apollo Milton Obote we yayita General Idi Amin Dada mu ofisi ye ku parliament wennyini. General Idi Amin Dada yakitegeerako ekigenda okumubuuzibwako, yagenda ne pistols 2 mu ofisi ya Dr. Apollo Milton Obote. Mukama wange bagamba nti njagala kuwamba, naye bw'oba okakasa nti ebyogerwa bituufu, zizo pistol 2 nettira mmaze okukookinga. Obote kyava mugaa tekisoboka, amma bali bayogera bigambo baagala tukyankalanya, baagala twawula. Weegendere waayita mmeka nga Dr. Apollo Milton Obote awambiddwa oba gavumenti ye ng'ewambiddwa. Eyali omuduumizi w'amagye kano Idi Amin Dada Biden. Ki system kyetaakolera Idi Amin? Idi Amin okuwamba Obote? Ki system kyetaakolera Idi Amin? Ki system kyetaawa Idi Amin? Era Idi Amin yali asobola kuwansi nsonga ki yali awamba gavumenti ya Dr. Apollo Milton Obote? Nga Idi Amin y'omu ku basirikale abaddugavu abasooka okwambala empale empanvu Obote. Ki system kyetaawa Idi Amin? Era lwaki Idi Amin yali awamba gavumenti ya mukama we Milton Obote eyali amufudde kyali, eyali amusuumusizza amayinja n'okukira ku banne, gwe yali yeesiga, gwe yali afudde omuntu, era gwe yali afudde omusajja asinga okutiibwa mu magye. Ki system kyetaakolera Idi Amin? Lwaki Idi Amin Dada yali badde awamba Obote? Mitwe tugenze ku Museveni yennyini atalina kuwambibwa, baana be yasomesa na baana be yabeezaawo nga bw'ogamba ojja nti yatunda nteza muzeeya musikaguta yeebaka emirembe. Obote kyataakolera Museveni? Museveni kyonna kyali olunaku olwaleero yasembezebwa Dr. Apollo Milton Obote ku lujjuliro lw'obuyinza. Ate Obote yayagala nnyo Museveni, kyova olaba Obote yakyawa nnyo Museveni kubanga ate yamwesiga nnyo. Njogera ku Obote tu. Obote kyataakolera Museveni nga yamutuuse ewa Mzee Nyerere, kuba Obote yali mukwano nnyo gwa Nyerere. Kyova olaba obuwaŋŋanguse bwe obusooka obw'omugye 7 nga Idi Amin amuwambye yagenda wa Nyerere, obwokubiri yagenda wa Kawunda e Zambia. Omanyi lwaki? Gwe nakuleetera omwana gwe nakutuusaako, ate gw'osazeewo sidelininga naye muyeekere gavumenti yange. Obote kyataakolera Museveni. Obote Museveni n'atuuka n'okugamba nti at least Idi Amin was killing intellectuals, but Apollo Milton Obote killing unordinary people. Oba ordinary people mwe mwamanyi abantu ba bulijjo bawanayinki. Naye nga Obote yafuula Museveni kyali. Obote yasembeza Museveni ku kyoto ky'obuyinza. Naye Museveni bwe yattanga ne mu nsiko, wallahi ng'akiteeka ku Obote. Museveni bwe yali omuyeekera, bannayuganda baafa abasoba 500. Abo ate gavumenti ye yabatta. Kyokka ate bw'abadde mu gavumenti, ab'engulu ne basalwako emimwa n'okuttibwa ne battibwa, abo bayeekera be batta. Bwe yali omuyeekera gavumenti ye badde etta. Bw'abadde mu gavumenti abayeekera be babadde batta. Obote kyataawa mwami Yoweri Kaguta Museveni? Kikyataamusomesa, kikyataamuyigiriza? Wawaataamutuusa, wawaataamutwala? Museveni yali ayinza kuwansi nsonga ki ng'eri yaabwe pasono nga si ya ggwanga nti nina okuyeekera Dr. Apollo Milton Obote? Era ensonga eri pasono yamubula kubanga teyaliiwo n'ensi yali ekiraba. N'agamba nti babbye obululu obwa Democratic Party n'agizingira mu nsonga y'eggwanga, n'ayingira ensiko n'alwana eyamupuula kyali.
era tewaliwo Museveni kyataawa Dr. Apollo Milton Obote okutuuka okugwanirwa omuntu gwe yatendeka okumuyeekera. Naye Museveni yayita mu ggwanga so si mu nsonga zaabwe eziri pasono, kubanga singa ensonga zaali pasono tewali yalikkiriza nti Museveni asobola okuyeekera Dr. Apollo Milton Obote. Gwe ki ekikulowoozesa nti okukulembera ensi oba okununula ensi kikwetaagisa kuba na nsonga na muntu? Ensonga ebeera erina kubeera ya ggwanga. Idi Amin bw'aba yayeekera Obote asooka ki kyataamuwa? Museveni bw'aba yayeekera Obote ey'okubiri ki kyataamuwa? Gwe ki ekikulowoozesa nti abalina okuggyako Museveni balina kuba balimi bannanansi ba mu sisitiimu? Tugenze ku gwe muwaana Dr. Kizza Besigye. Bano oyogedde ku baaweererwa nga bw'ogambye, wadde ng'Oweekitiibwa Katana yajja n'atangaaza. Ki sisitiimu kyetaawa Besigye okutuuka okulwanyisa Museveni? Political commissar, deputy minister, internal affair. Besigye nga yayina amaanyi ate kumugamba ye opposition omutuufu ffe tuli kiwaani. Naye bwe kiba ng'ekitukuula ekiwaani nti bano baava eri, ki system kyetaabawo okutuuka okugirwanyisa? Ki system kyetaawa Besigye okutuuka okulwanyisa Museveni? Yes, byebyo ebitambula n'engoli ku NCK TV. Nkugamba kimu nti munange tuweerabira kubanga subscribing, ringing that notification bell, sharing, liking, ebisigadde nkomawo nabyo tova.